Zuwasuzeta gwemnafa twegaseko ku Soul Television mu bitundu eby'enakawa entambula tennakalubamu nga bwe kibadde kitera okubeera mu biseera biri eby'emabega. Akatono nnyo kasooka okutegeeza engeri gye tutambudde okutuuka wano enakawa kitutwalidde eddakiika 10 okuva mu bitundu eby'ennakulabye okujja bwetto ku Kira Road ne tugenda ku Lugogo bypass n'okutuuka kati wano enakawa kitutwalidde eddakiika 10 ate nga luli kibadde kizibu nnyo okutambulira eddakiika 10 okuviira ddala ennakulabye okutuuka wano nga kiba kizibu nnyo ne bw'obeera ku bodaboda era ogenda okulaba nga obuzibu bw'amaanyi naye amakubo gonna meereere ge tubadde tumanya agabeerako akalipagano akayitirivu n'eryo erya Kira Road eridde Ntinda awatera okukwatirira akalipagano akayitirivu nawe era wabadde nga weerere naye kale katukuwa entambula z'ebidduka nga bwe ziri mu bitundu bino eby'enakawa katandike n'oluguudo lwa Port Bell olupya gwe munanga agenda okuba nga olukozesa okuva ere Bugolobi okujja mu bitundu bino eby'enakawa otambula bulungi tolina kikusiba ate naawe alukozesa okugenda mu bitundu ebyo ebya Luzira Nakawa Kitintale naawe otambula bulungi tolina kusibibwamu kwonna era nga ne bannaffe abatambuza ebigere okuva gye bavudde okugenda ku mirimu gyabwe nga nabo bwe bagenda maaso n'okutambula kubeera abasinga beewaze entambula eyo ey'olukale gye tubadde twogerako mukulembeze w'eggwanga gye yanyikiza ennyo nti bwe kiba kisoboka weewala entambula ey'olukale era kyova olaba nti abasinga batambuddewo butambuzi okugenda gye bakolera gwe munanga akozesa luno oluguudo olwa Jinja Road mu bitundu bino eby'enakawa okuyingira ekibuga gwe okusibibwamuko okutono okusanga waggulu eri ku Spear naye ate nga ojja bulungi okutuuka mpozi n'okutuuka wano ku bitaala ennakawa oyinza okusanga okusibibwamuko okutonotono ku bitaala ebya Lugogo wali wansi nga ku Shoprite nawo otambula bulungi tolina kusibibwamu ate kati awo akalipagana akalala n'okasanga waggulu eri ku Yard ku Wampeo Avenue ku nkulu ngaawo ku bitaala ebya Chitigum House oyinza okusanga okusibibwa okulala naye nga wano wonna obadde otambula bulungi zino emmotoka ezirinze ze zigenda okudda ku luguudo lwa Port Bell olupya era bangi bakola ensobi kyova olaba nti abasirikale b'ebidduka we bali ku nguudo okulaba nga babalagirira ekyokukola n'okubeera abagumiikiriza balinde ebitaala bibateera nabo ndooza mu kiseera kino bali mu holiday okusinga nga bwe kibadde gwe munanga akozesa oluguudo lw'enakawa oba luno olwa Jinja Road okufuluma ekibuga nga bwe kutegeezeza gwe otambula bulungi tolina kusibibwamu kwonna era nga abasinga kati takisi ezisinga ezivuga omwetooloolo okuva mu Kampala Nakawa Ntinda Wandege yabwe batyo nabeera batambula bulungi okujjako pozi ekiyinza okuba emesa mukolo eruguudo luli olwa Ntinda stretcher oluli mu kukolebwa mu biseera kino oyinza okusanga wali awali emiyembe gye twali tumanyi egyo nina gyatemebwa embeera nebeera nga edda mu nteeko obudde bwe buti mu biseera wali waggulu wali awa Shell tewaba tewayitika olw'ensonga nti emmotoka za poliisi zitera okunywawo amafuta era ne wabeera nga akalipagano kayitirivu naye olunaku olwaleero si bwe kiri wona batambula bulungi ndowooza n'ezisinga nazo era zakyuse banafu ab'entambula ey'olukale nabo balina kye bakyusizaamu nti bw'obanga ogenda okulinnya zi takisi ezo ez'enjawulo waliwo abagezigezi abaleese obucupa obwo obuspray basooka ne bakufuyirakoko mu ngalo n'oyisaamuko mulimu ka spiriti nakawuliddemuko abamu naye abamu tebanakikola naye nga abamu batandise nabo era okukyuka okutereeza ebintu ebyo eby'enjawulo n'obutale obumu butandise okuteeka mu sports ez'enjawulo abantu basobola okunaabira engalo kuba batukubiriza nti omukunaaba engalo oba otise ku buwuka obusinga obungi Nakawa wano yateekebwawo waggulu wali naye batono nnyo abalikozesa olw'ensonga nti abasinga balowooza bajja kulwa nnyo naye nga wateekebwawo ettaawo eryo abantu basale ekkubo ng'ebidduka tebibataataganyiza kuba wano waliwo ebidduka bingi ate waggulu eri waliyo University eya Mobs kwosa n'ettendekero erya Information Technology waggulu wali eno yali Business Hub abo bonna babwongo mu by'ensuubulagana bava muno mu Nakawa kweyongerayo wansi eri waliyo MTAC ne Uganda Revenue Authority waggulu wali nayo weeri ne banafu abayunula abafunanyizibwa ku nguudo ku bizimbe wano Nakawa Business Center nako kwe bali okwo waggulu awo we bali nnyo balira ddala gwe banafu atwegaseko ku Soul Television oludda luli bateekateekayo nti abantu batambulirayo kyova olaba nti okweyagala
kulungi nnyo mu biseera bino webale nnyo balira ddala gomna fa twegaseko ku Solo Television ng'okukozesa oluguudo luno olwa Jinja Road okweyunga mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo entambula bwetyo bweri mpozi nga ne Kaluba gye bujjakawo Robert Mutebi mu bitundu eby'Entebbe njagala nkwegatteko mu kaseera kano